Yes, very true. Totally bamawulire mu magazine. What do you amawulire? For the big company, let's here, okay? What do you amawulire kwayo? Police safe. Get this camera here. But are you safe? You don't think the benefit of not just here? And you're okay. Are we set? No. Are we set? Yeah. Yes, we are set, boss. Are we good? Yes. We good? Yes. Today, our leader, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, went to Iraq to pay a visit to one of our colleagues, one of our lawyers, Counsel George Musisi, who's been very involved in many cases of our supporters and so on. He lives in Iraq municipality. So we went to pay him a visit and his family. And of course, when people got to learn that Honorable Kyagulanyi was in the area, people began to gather. The case. Eventually, after the visit, said hello to a couple of our leaders. So he did his farewell and he set out to depart. As he was proceeding, of course, many people had gotten to know that he was in the area, so people began to gather. As they gathered, police and the military began to fire tear gas, live ammunition, and so on and so forth, several projectiles. So tear gas now got into the car that he was in, and because of that discomfort, he got out. Also to try and engage the officers who were doing this to say, look, why exactly are you doing this? I went to visit somebody, I'm on my way home. These people have gathered, but that does not necessitate you treating me and these people the way you are doing. So shortly after he got out of the car, these people, in a very short range situation, aimed at him with a projectile that hit his left leg and caused a blunt image injury, as the doctors have explained. So he's got a wound thereon. The bone was bruised, but thankfully it did not break. But then fragments of that canister, because these canisters, they're like grenades of sorts. They explode. So it hit him and then exploded. And fragments of that canister got into his leg. So the doctors have showed us the X-ray, and they are saying he's going to require further surgery to get those fragments out of his leg. He's in a lot of pain. Thankfully, he is alive. That's the most important thing. But he's in severe pain because of that injury that was meted out on him. Unnecessary. Sometimes you keep wondering why some of the men and women in uniform get excited and do things anyhow. I have seen the police report. I've seen the police has released a statement on social media, and they are in a very boisterous manner
saying that no, the Honorable Chagulanyi was getting into his car, then he stumbled and fell. Can you imagine? Surely, even when you want to conclude something, you can be smarter than that. So to say that no, this man was getting into his car, he stumbled and fell. That's how he got the injury that he got. How about the fragments that are in his leg? How about the band? Because many of you that have seen the image, you could see that his trousers got burned because of that defect. This thing is like a grenade. He experienced that the police and the military behave the way they do to leaders, to citizens, and then they come out and try and concoct a story around it. It's ridiculous and even laughable, annoying as it is. But anyhow, our leader is out of danger. That's the most important thing. Still in severe pain. The doctors tell us that yes, he'll go through some surgeries to get those fragments out, and he will be fine. He's thankful to all those who are sending in prayers, those who are concerned about the situation, but he will be all right. That's the most important thing. That's good. Uganda. Unaku olwaleero mukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert ayinze ekira municipality okukyalira omu ku bakulembeze baffe George Musisi, oyo omu ku balooya baffe abazze bayamba abantu baffe bakutte kusanga egy'enjawulo agibaddemu nnyo. Sagenza okumukyalira kubanga alina amaka era municipality era baddeko n'abantu abalala akulembeze abamu bwamaliriza bakyalira nga avaayo kosa abantu bategedde nti ali mu kitundu ekyo ne bakuŋŋaana bangi nga bwe kiseera okubeera n'atandika okufuluma kati abantu ne beeyongera bangi poliisi n'amagye nga babaddewo awo nga balinga abamulindiridde bategedde nti ali mu kitundu ne banandika okukuba tiyagaasi n'amasasi naki kakati omukka okubalagala guyingidde ne mu motoka ye kati olw'embeera eyo ne discomfort n'afulumamu motoka nga kumuyitiriddeko then okugezaako okugenjinga abantu lwaki kuyisa bwekutyo kubanga nzize kukyalira mukwano gwange mukulembeze munnange ne mukuvaawo lwaki kale temuntemera ekkubo oba abantu bayitiridde obungi kitewo ŋŋende kakati awo nga yakava mu motoka ye short range awo ne bamukuba kitiyagaasi kanisa nga kigenderere nga mulayo ebifaananyi kinziza empale nekigyokya kimuteekako ekikundu ekinene. Abasawo batugambye nti ekkumba ekyomukisa omulungi terimenyese naye nga likoseddwa. Ayina ebipapajjo bya tiyagaasi kanisa eno ebimuli mu bbiri kubanga abasawo batulaze x-ray era ne batugamba nti agenda kwetaaga sajare okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingiddemu. Ne bayinza bijjamu katikati bamukozemu first aid n'ebirala ne bamuwa pain killers ebiri strong kuba ali mu bulumi obw'amaanyi okumwebasa naye batugambye nti ajja kwetaaga sajare nnaku eziddako awo okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingiddemu. Kyannaku nti poliisi n'amagye geeyisa bwe gati ebiseera ebisinga omukulembeze babanga abaagala okumugya mu bulamu bw'ensi wakati kujja ekuloozi lwegi n'ogala nti kaakati kamukoleko obulabe tuzze tubiraba byazzaasimattuka nti omusa omulungi katonda akukuuma naye tuvumirira enneeyisa eno. Ndabye statement ya poliisi kubanga bafulumiza statement ku social media ne bagamba nti abadde ayingira emmotoka ye n'aserera n'agwa kwe kufuna neŋŋamba naye kale ne bw'oba oyagala kulimba mukko ng'oyagala kuluddiisa abantu teekamukko ku bwongo teekamukko ku saayansi naye noga nti abadde ayingira emmotoka ye n'aserera n'agwa wansi. Bangi ebifaananyi mubirabye empale ye eyokeddwa kubanga butiyagaasi buno bulinga bubokka bwatugira ddala. Kakati bw'oba ogamba nti aseeredde n'agwa ate ebipapajjo bya tiyagaasi kanisita ebimuli mu kigere ebinyere ku x-ray ebigudde wabigudde mu bugwi kyannaku binyiiza naye nga bwebirowoozaako oyinza n'okukwatuka n'osikano ng'abantu bano n'okutegeerera ddala tebakyategeera nti muba oyagala kale okulimba obuzaabuzaamukko kale mu ngeri ya kinnasayansi naye bebo bwe batyo oba oli awo era nga bonna bwazze abatendeka ne beyalekayo
naye twebaza Katonda nti omukulembeze waffe mulamu ekisinga obulungi, era abasawo batugambye nti takyali mu bulabe, ali out of danger. Abeebaza mwenna abamusabira, twongere okumusabira ayite mu mbeera eno yonna. Ali mu bulumi era nga walindira n'essajja lye ey'okugyamu ebipapajjo bya tiyagaasi kanisa ebimuyingiddemu, naye byonna ajja biyitamu era tulina okukakafu nti Katonda amutaddeko omukono gwe ajja bimukisaamu byonna byonna.